Okay. Abavubuka abasinga bali mu music industry Coco Finger batera okubeera nga bafa omukazi alina kaki yekoleddewo kaki akolawa alinamu ku ssente azinteekemu gwe kyo tewakitunuulira. Omanyi ebintu by'omukwano kirina okuba ekisookera ddala is love. Mulina okuba nga mweyagala. Then apart from love era definitely mulina abantu balina okuyiga okumanya nti olina okwagala omuntu nga musobola okwezimba. Asobola okuzimba naawe osobola muzimba. Kiba kyamaanyi olina obbiraba toyagala yasi muntu just like that. Olina okumwagala ne mwestadinga n'omanya kati onayinza anzimba nange muzimba tolowooza ate ku sayidi yo wekka nti nze nga tanzimba ye gwe omuzimba nawe olina okuba nga omuzimba. So enkolagana eyo kiba kyamaanyi nnyo omuntu okusalawo kati woba ofunye omuntu ng'olaba mukwatagana musobola okwezimba mpola mpola kwakisinza ne beginning yammwe nga weeri engeri gye mwesanze bisinza mu bintu bingi mwesanzeewa bino ebintu ntuwe bityo. Alright. Coco Finger love eriko emyaka kosa avuka ennaku zino mbalaba bo tebakyali ku myaka kasoba ng'oli madamu ng'olina gw'olina ke weekoleddewo oli agamba shanzaawo nnumbawo nembeerawo. Era love oyinza ogamba eriko emyaka kuba omuntu waliwo age gy'olina okuba nga ogiwa respect. Kisinzira kale ku muntu waliwo asobola okugamba nti nze kati no age bweti oyo muntu mba nomuwa respect. Okitegedde kati newabeera omuntu ye nga tafaayo alaba anze nsobola okwagala ye newoba nga mukadde emyaka emeka azonga alaba nti oyo alina ssente nze ngenda kamwagale aba ayagala yas because of money. Eyo teba love naye obeerawo ne love entuufu era waliwo omulala nga ayagadde omuntu bw'ati naye ng'ebiseera ebisinga olina okwagala omuntu nga age bracket yammwe nga mukwatagana nga musobola okukwatagana. Okay, Coco Finger. Abakazi tutera okutomera munnange nofuna omusajja nogaba nenefunidde nofuna omuntu noga neba nekambeere noono naye ogenda ogira maaso notomera tulabire ku kidala byinza ogamba nti mutufu n'omuntu gwennyina yes kamuwa omutima gwange n'omuntu gwennyina kamuzaalire tuleme kutomera. Ate kati omanyi ebintu bya love nayo biba bikyuka. Muyinza okutandika bulungi ate maaso eyo osanga oluusi gwe omukazi oyinza okukyuka omusajja naye naafunamu okukola ki okubeera nga atandika okweraliikirira mu relationship oba omuyinza ogenda mu maaso omusajja naye n'akyuka ate nga mwatandika bulungi oluusi n'oba nga ati otandise okuleeta empisa buli omu kati ajjayo empisa oluusi empisa olunaalaba nga wano tujja kukwata. That's why ebintu by'omukwano bino byampola. Mwino soka ne mubeerawo ne mwewa time ne mwetegeera bulungi kasita mulaba nti kati mukwatagana oluusi mbeera mu obutakwatagana naye as long as musobola okwe-understandinga ne mumanya nti kakati kino tusobola kisolvinga tekisobola twawula ensobi zibeerawo nga musobola ku-understandinga eyo embeera ne mwesonyiwa ate love netandika bupya from there ne manya yabadde ensobi byakomye egyo twabyogeddeko byawedde kati tutandika new chapter awo omukwano gujja kgenda wala naye wemba nga obusungu butonotono mubutereka temusobola okukola ki okuwangaala. Okay. Kati ate bino ebyogamba nti nno kati omusajja muzaalire nindaabeeko kyasooka okunkolera ekyamaanyi like ampa ennyumba mpa amaka oba angulire emmotoka oba abeeko wanteeka manye nti yes I feel this man kati kanzaale. Omanyi ebintu by'okuzaala byonna bibya bya planninga si mmotoka oba nnyumba yekola ki yesalawo oluusi Katonda yasalawo oyinza okusalawo ebyo naye Katonda n'agaana n'atabawa mwana okitegedde anti manyi okuzaala fa nofuna omusajja n'atera okuba alina ku ssente kamuzaalire. Actually tulina okuplaninga nnyo ekintu planning kikulu nnyo mu families era families bannanga abantu abatandika omukwano abatandika okweyagala families abagala otandikawo families zammwe planning kintu kikulu mulina planning tulina okuzaala ku time ki abaana twagala bameka tujja balabirira batya. That's why olaba families muzibonaabona muzadde bangi temubasobola mulina akafo katono mwena mwenyiga omwo okitegedde kati olina oplaninga okusinza ku sente zetufuna embeera yaffe eri bweti tusobola okulabira abaana bameka muzale nga mwetayiming ate mwewe ne timing. Wow, tugere ku first date Coco Finger tutera okukola ensobi ffe banga abakyala baffe nga abawala tigaya kuyita for the first time olunaku olusoose ne mumala okumiitinga enkeera n'atakuddamu kukubira akasimu mba nyina ekikyamu kyenkoze ku olwo olunaku tulina kukola biki? Kisinzira
engeri gye mwatandikamu first of all n'engeri gye mugenda okumiitingamu. Kati omumiitinze twesanze nga wano bako izone. Yes, kati biki bye nnyina okwogera Coco Finger omusajja aleme kundekawo ayinza okumbuuza ebibuuzo n'enziramu bulala. Mumanyi otutwala speed. Just be yourself. Serious. Be yourself, be free, be lovely, be calm. Gezaako okubeera yourself, don't pretend. Olina okubeera open n'omuntu oyogere. Omanyi oluusi ne conversation eno okwogera n'omuntu omuntu akwagalira n'omuntu ono ayogera bulungi, ndaba tuuse okukwatagana. At times abantu tebabala nnyo beauty. Oluusi omuntu abamu waliwo time otuuka nga oyagala omuntu omutuufu. Olaba akusinziira ku kwawe tuba tuwogera mba nkustudyinga nawe oba onstudyinga. Era wemba muyaaye oba woba muyaaye gwe mukyala gwe nkumiitinze. Meeting yaffe n'enjogera. N'engeri gyeyambaddemu n'engeri gy'ozzeemu n'entambula. Olw'enso n'oyogera ku nnyambala. Era mbanza okumanya nti ono alabika muyaaye. Kati zigidde ompise. Kati ate nkwambalira bino ebyabaaji ati mbadde manyi nnyina simula buli busumino n'ennyingirawo ng'olaba ekibeeyi. Always kirungi musooke mukwekemukko. Always oba ogenda ku first day tojja nga weexposinze buli kimu. Jangu ng'oli smart, oli decent. Ebintu ebirala omuntu ajja bimanya after byogenda party awo okwambalayo kano. Once in a while. Naye jangu ng'oli decent, oli yourself. Oyogera bulungi. Awo omuntu asookutegeera. Bwe mbanga nina abaana nga bana basatu mu basajja ab'enjawulo ne baba bakugambe ku olwo nina abaana basatu mu basajja mwono n'oli oba nsooke kino nkyesigaliza. Ebyo sooka byesigaliza. Musooka ne mu-understanding. Ebyo omuntu ayinza obbigumira mu maaso. Asoose kutegeera, asoose kwagala, kati ebyo ne bijja. Abaso bigumira gamba, kiri bwe kiti. Okay, it's okay. How can you handle it? Nemanya this one you can handle it like this. Oba olina abaana abalala. Okay. Osanga naye omusajja naye kuba naye ayina. Naye n'abeera open n'akugamba, nange mbadde nayo. Kale ne mulaba engeri gye mukikola ki? Love yammwe n'egenda mu maaso nga n'abaana bammwe mubayina oba mubakuza wamu oba mulaba engeri gye mukikwasaganyamu. Abasajja temutera tusibuza transport nga tubalabye. Nsaba transport negala Coco Finger munnange mpa transport nga tomumpadde mba mukyamu ng'omukazi. Omanyi kati omuntu wemba mwagalana nga omuntu nawe omwagala mukoze program ya kumiitinga ebya transport bintu bitono nnyo sibirabamu bya makulu. Era wemba nina ssente nga kulaki sikuwa ssente za transport oba tulina wadde nkwagadde oba sikwagadde as long as ozze tumiitinze wemba nina nga tolina already ngambye nti sina transport. Lwaki tumala obbasaba Coco Finger? No. At times oyinza okuba oyinza okujja ng'oyina ate ng'oluusi oyagala kumpa. Kati male kusaba. Tolina kusaba wemba nina era nange nina okukola ki? Nkuwa. Naye oyinza osanga n'omukazi naye ayagala okuwa kuba abakazi nabo bagaba. Tubawenga ku transport. Abakazi bagaba, abakazi bawa ssente, abakazi bayamba abasajja bangi bayamba, so it's ate ennaku zino kati byakyukamu. Waliwo women's emancipation eyajja. Kati n'abakazi bali free, abakazi abamu kati beekolera byabwe beewasiza. Tubakwana n'obbakwana. Kati life yakyukamu tebikyalinga biri byedda. Naye nga life ogiwagira Coco Finger. Omuntu kasaba nga yagadde omuntu we bakwatagana ate kati nze kulaki sikiwagira. Omukazi ng'asimye omusajja n'amutuukirira. Amutwale waba mufunye nga bakwatagana kyekyo. Kati Coco onalira mpaka ddi omukazi waba asobodde okwaprochinga omuntu gwayagala. Mukazi gamba kati akwana ng'owuliriza ebigambo nga tugende mami. Baby tugende. Era kisinzira engeri gye mukwataganamu era mutandika era kisinza kati ku musajja gwakiraba oba osobola ng'okwatagana naye nga muwogera nga mulaba ayinza okuba nga mukyala mulungi nga talina buzibu era ne mukwatagana ne mugenda mu maaso bibaddewo abantu gye bali abatandisiza ng'omukazi yamutuukiridde era ne batandikira Coco Finger zaabwe tetuba situza ensawo. Anti then temuli love kisinzira gwe walina intention ki naye nga oba nawe walina intention nti omuntu nawe ddala omwagala.